Era maso ne program abade Katonda Senono Alex official page eranze Senono Alex omuweerezaawo ndi wamu no mwana wa Katonda omukulu Eddie mwana mtonyo naye alina obujulizi obunene so omuzadde ali eyo nawe omwana ali eyo busobola okukuwa omukisa Media and Apprentice Academy tutambula nabo saakune banafa aba RMW Kato bridal dresses and accessories bakuyambako okubeera nga temunange olina omugolo olina omukolo olina embaga bakwambaza ate ng'ebyambalo biva Bulaaya balina jewelries ez'omulembe so beeyune enamba zaabwe ze ziyitawo wansi omukulu Eddie wajibulaza otuuse mutundwe tuuse mutundwe wentyo wajja kye kikuli mu mutima ogawe kangene mpona obwavu oba tekyali mu mutima lwakiwe kale kojja kugambye ndyogende naye kye kyasinga okusikiriza ojje kyasinga okunzikiriza nzije yembeera gye nalimu naliko rejection natandika okugaanibwa asikyayala mu bantu buli omu akulabanga kintuntu oyagala owone kino ekiyagala mpone n'okutupaali kunuma otubisa ebyaddirira ng'otuuse mutundwe ebyaddira ntuuse mutundwe tandise olaba abasaba bagamba sabanga nze abantu mbalimu bwe nti nga kitangaala gamba saba ndaba abantu banange nga ebintu mbiraba tebitegerekeka baddewo olwokusatu nsuzeewo bukeddewo mbaddewo olwokuna kulimba bozijja wagwe ye nasulawo kuba najja nayagala kale ensanyuse kojja kuba naye yajjangawo ekyo nakyo kyalimu ekyo sanyusa kojja neŋŋamba kanzije pane natunuliranga abantu saba abantu bakuba emizimu emisambwa nga banga asaba ngamba kiki kino kyebatendeka abantu netuuka ekiseera neŋŋamba kojja bino biki byeyandeeseemu ndaba abantu kyaki njitunuulira ndaba pasita tomu ebiseera ebyo natizimanyi gamba bwona omusajja bannange kiki kyatendeka abantu bwatuuka bano ne bakuba enduulu kugamba kyantwalira akabanga walimu tewayingirako ku bintu bya kyaki emabegako mpozi kyenzijukira nasabangako mu bakatuliki naye lunaku lumu nzijukira waliyo abazungu bano abatambula babuulira enjiri kati baali bakoze ka crusade bakola ka crusade ako ne bazanya omuzanyo nga era gulaga nti Yesu awonya nti waliwe bakizanya ku stage waliwe yali omulwadde ne Yesu bwe yajja namuwonya kabundi ako ne kanyumira nnyo so neŋŋendayo biseera bwe banyambadde okutunga kunnuma neŋŋendayo omuzungu oyo sikyenzijukira ndowooza yansabira ne mugamba there some challenges I'm passing through but help me pray for me so in that nakola atya nansabira babyasaba biki Mukama there is some challenge I'm passing through pray for me nagamba oh it's okay nakwata ku mutwe nansabira tewamulaga kutu namusamulaga kutusa kubikula kuba nali nswala wali bikude n'omugamba muzungu laba esamulaga okay so bonnamala ekyo oli mutundwe ndi mutundwe ntuseeyo ndaba basaba be basaba sibitegeera ndi munga kambe nga bwomanyi ekintu kipya sibitegeera bantutte mu bapya basons batandise nasangayo bandowooza onamu kyala omusungu bamuyitaani omukyala alina omwana ebweru eyawa obujulizi ng'agamba nti yajjamuko ku lubuto oba musumbaani maama atali musumba Viki musumba nanga si musumba jjejje musumba Betty oba yali bwenzijukira musumba Betty oyo waliwo n'omuvubuka omulala musumba omulala n'atandika okutusomesa abanguziza akatabo ne peeni batandise okugamba olooto ogwa mu kinnya oloota olina ebikutte awo otandikidde bipiikinga ewammwe basamize enzira ewakange waffe baali basamize ddala bwe nkuzaako emabega nze bwe nakulira ewaka walingayo ekisenge ekitaggulwa ewajjajja oyo omukyala anzaalira maama teyali wuwe naye yali wa maama we naye oba okitegeera wabangayo ebisenge ebitakola ki ebitaggulwa kati nga budda mu kasitowa bwoti era wabangayo babanga ne lubaale
babitanga lubaale ebisumbi ebiki bisuwasu ebintu ebikanga ebintu ebiraga obulogo n'obusamize kati naye bubanga esayo bwaliwo kutonotono naye ng'era olabanga byali bingi tebyali bitini kati byabeeranga mu lukuubo kati nga mu ekisenge wano waliwo bwe twayingira mu lukuubo nene waliwo ekisenge kye batagulanga aliyo emigato z'emikalabanda ekisenge kyanzikiza tolaba akigendamu wabangawo omusajja omu yakiyingiramu yali jjajja era naye yabanga taata jjajja wa jjajja nzaalira jjajja bwekitegeera bwe batandika okusomesa ebintu ebyo ne baŋŋamba ne batandika okubisomesa ne bagamba oloota olina gye bakutayiriza ne ŋŋamba ebirooto byendoota oloota ogwa mu nnyanja bikawula bikozesa ogyemu emize ŋŋamba omukazi ali ku nze nolabedda nga bagamba nabira ddala nga bagamba ze netandika okukola ki okubyagala tandika okubyagala yalitawayo attention ntandika okuba attentive batandika okuba attentive oba olwali lwakuna n'olwokutaano ate olwokutaano ekiro bayitwa abalokoka neŋŋamba ebyaddala omuntu asaanye okukola ki okulokoka oluvannyuma lw'okuwuliriza n'ebyo bye bansomesa byonna ate nga byendimu ne bagamba oli eyo olina byokola tebyogerekekana mu bantu naye ng'obikola nga yegwe nga yenze edi nawe atulaba osobola okusalawo n'okkiza Yesu kuba omulokozi omunnange tewali obudde bubuno bwennyini naawe osobola okulokoka osobola okulaba nga embeera nnene nnyo nga nzito nnyo okusinga okutegeerako naye Katonda ye asigala ye Katonda naawe osobola okuba nga Edi naawe n'olokoka olokose ku lwokutaano ndokose ku lwokutaano bwe nalokoka mba naakavayo bwendi anko nanku bwe nagamba nkuva kulaba wano weebale kyosazeewo kirungi nnyo yandabira ndowooza kamera yali mu tenti then nandaba nagamba kyosazeewo kirungi nnyo nasanyuka yatandika okundagaana kale n'atandika nembe kyaliwe ate nnyo olwo ntandika okujja wano nga nsaba naye nga waliwo obwavu bwempitamu nga nva mitiyana kati nga nzija nfunayo ebbanga bwe mbamu ne kasente olwakasente okajjawa olwakasente ntitenkanya ng'omuvubuka ogenda n'okulimayo ennaku 2 n'ofunayo batuwanga kasanvu olumu mutwalo lwemusiibyeyo olumu gumu 2 nentandika okubaamu ne kasente ninga ntambuza bigere jjukira naye nga nentandika okwagala wano nenzijangawo nembeera ntandika obeera ka MCF radio ejija yina radio yali gambanga nti musabe nentandika okwagala okukola ki okusaba naye kutandise mugamba jjajjanga tunateekako radio ntandise omugamba jjajja tutandika okusaba nalina akasimu kange bagambye Blue Movies mbi ng'oliawo oli mulokolo olina byolaba ne batakuba bulungi ne batamba bulungi neŋŋamba nene luno olumemole lwenina lwenendutunda memory n'ogitunda naye nga nasooka bidelitinga actually memory sagitunda nasooka bidelitinga Blue Movies ntandika okusaba naye ng'ekya masturbation mbeerawo nenjaka nengenda mu kinaabiro nenkola masturbation ne batandika okusunsula ku buli kintu neŋŋamba ne Mukama nempulira tenga bulaba wano wendi wano nendaba abantu gabajja ne bawo obujulizi neŋŋamba naye abantu ne baswala ekitegeeza abantu olaba nange sinabyogera mbiyitamu abantu bangi bakola ki babiyitamu abantu nga babiwerako obujulizi abantu babiwanga obujulizi nze nebaza Mukama bayita abajja okwebaza Mukama nebaza Mukama nalindibwe nti endwadde yawona ntandika okusaba benatandika okusaba nawe nokkiriza nti olaba bali baawona nenga olaba bali baawona nzaani atawona ebintu ebyo bya masturbation enzi kugulaba malaya biki byatuuka ekiseera nga owulya kizibu gy'oli oba wali kyonyumirwa mu kusooka nanyumirwanga nga sikiinaamu nabuzibu mbeeraawo nengenda nteeka kasimu negalidde nendaba Blue Movies emala nengenda nenkola masturbation naye natuuka ekiseera nga bagamba olina ekintu kyokola kintu ekibi kisigala kibyale kisika nkikugambye otuuka ekiseera ekintu ekirungi tosobola ate kugendamu hiding places okukikolerera oba okitegeera okikolera ekiseera nenga nekino kyenkola bwe bansanga banakola ki banaŋŋamba batya mwekyo nembeera nentandika neŋŋamba kino kyenkola kibi kino kyenkola kibi kino kyenkola kibi nze nalina nnyo n'obusungu nga nyiiga nnyo
Nentandika okusaba Alex nentandika okusaba wano nzijjawo ku kaledio sikavaako nalina akasimu jukira kalinga memory card nga bwe baba boogera wano kasimu nka recordinga nga bokalaba wano bwenti nenkasembeza ku radio nenji recordinga kati nentandika okulima netandikanga okwekuumira ennyo mu nnimiro alina mu nnimiro nga tulima twalinayo emmwanyi nga wembeera eyo nentandika okulima wali n'ensiko neŋŋamba kati nfuuse mulimi ofuuse kali muntu atali wa masappe netandika olima ebijanjalo netandika olima kasooli kati ng'obudde bwonna mba mu earphone nakasimu kange kuwulira byemutunde saba kuba menya betenta so netandika okubeera mu mbeera eyo natandikanga okusabanga ekiro saa 8 njiri ebetandise ebiseera ebisinga kakati tolaba oli mu kuyiga okusaba twagala okumanya ojja otya e Kampala kati okubeerayo kubanza okufuna nomukutandika watugambye oli Kampala ndi Kampala kati mweyo embeera ntandise okusaba Mukama kye yasooka okunyamba yagambanga kwata awakuluma sente zaali zaaga ne zijjanjaba okutu kye kituufu kwata awakuluma Katonda awonya buli ndwadde ntandika okusaba nensimukanga mu kiro nsaba nemugamba Mukama watwa okyawandiikibwa endwadde zaffe zonna wakola ki waziwonya ntandika okusaba kuba ntandika okundaga ebirooto nga ndaba abasawo lumu natandikanga okuloota nga ndaba okutu kugenda kukala kutandisa okutereera ndoota ebitooto nga ndaba abasawo bankolako naye nga buli ddwaliro omwenagenda bansaba miliyoni yasooka bansaba 3 yaddako nansaba obeemu 8 n'olunaku lwe nasaba obulokole lwe basinga okunyumira nasabanga saayina yadde 10 ekinzijanjaba okutu nendoota ekirooto nagamba abasawo obolootanga abasawo bakujjanjaba kyonna ekikuluma buuka mu buliri osinzizeewo mugambe Mukama webale kuba omponyezza nasabira tatandika okusabanga ebbanga nendoota ekirooto ekyo ndaba abasawo bannongoosezza nasanyuka nensanyuka nenga Mukama webale nekino nkireese bwe bwakya wayitayo wiiki ndowooza emu ninawono muganda wange ali eyo gundi ali eyo Dubai yampeereza oba miliyoni 1,10,000 okugenda mu ddwaliro bantu bangamba nga tebajja kulongoosa naye na step by step yeyanongoosa nga bwe nabiraba byonna bajja ne banongoosa okutuukwali waloota ekirooto ng'abasawo bakulongoosa mu kirooto saayina yadde 10 naye mukulu wange yasindika ssente ng'ozimusabye yaŋŋamba edi nali maama yamugamba onaayo kutukumuluma oba okitegeera tumusindikira n'ebifaananyi oba alina kyebuzi twali tunyumyana nagaa nayo nokutukumuluma mba ndi awo asindise miliyoni 1,10,000 nga bwe tunoonya musawo ng'ate Katonda alina netiwaaka ye nalina kyali wange ye yali awumula kutu wano bwati gana kwe kwazimba kati nga gye bamulongooseza kati nange ne mugamba mwana bakulongoosa n'owo nange ntwalaayo bwe natwalayo ebintu nga bwe nabiroota bwe byali bwetyo okutu yali ayambala ediso okutu ne kuwona tukabakulabe bannange omusajja wuuno okutu kwe kwawona ekitiibwa ndio tubiza okuliko nkovu okutu kwawona ate era n'enkovu nazo baŋŋambye zino nga bw'oziraba bampa just bbanga ne bagamba bwe kuba kuwona waliwo eddagala erikuzzaayo ngakko oba okitegeera era nako so nentandika okusaba bwe ntyo bakulongoosezza bannongoosezza mponye okyali Mitiyana ndi Mitiyana obulokole bwennyumidde kati ntuuka ekiseera nsaba mu kyaki Mitiyana waliwo kyaki wakuŋŋaanirangamu ntewaali wajjanga mutunde nzize mutunde entuuse nenga ne Mukama gwagaba kyawandiikibwa n'ensi yiyo n'okujula kwayo ndi mwana lwaki mbeera wano nga sikola nentandika okusaba ne mugamba Mukama mpayo njagala kukola n'omusaba piki gy'omanyi mpayo piki gyenvuga bali bangi abaagadde okumpa kati mu kulima wano jukira nalimanga natunda na kasooli yabala nabaza kasooli walimanga nga buulize mu Safe Radio kasooli n'abala
kasooli n'abala ne tutuuka ne mukungula namu kasente kange kumpezaweza nejjaja nampa nempezayo emitwalo nga 5 bulamu butandise okudda engulu awo. Awo ndi mulokole sabulokole mbwagadde nnyo ntandise okusaba. Mwekyo waliwo omugage yagabanga piki yange mutwalira nfunirayo piki nvugero nisasule mpolampola eyo yamala nazo myezi 8 kapiki tejjaga wamuwa emitwalo 5 namuwa emitwalo 5 ndekire piki nvuge. Neera nensigala nga nsaba mukama mba ndi awo nga ndaga piki gye ba mukama oba oli tannaleeta mpaayo gye njira nvugako nga bwe mbeera ng'omuntu naye kyali wange era nowadays aliyo Dubai amitanga aji mba ndi awo ng'era ndoota ekirooto nga yampadde piki mba ndi awo tewayita bbanga nga ninayo piki mwana nakulabanga ovuga piki nga mpa piki ne bitandika okukola kasente nga piki ngisasula mutwalo oweki mitwalo 7 kate nfuna ne free time nenzije ne mutundu ovuga nenziva emitiana nenzijewa tuyingidde mu wakati oba tukyali mu 2019 2019 corona yateyajja 2019 awo corona ngaggwako awo yali tannajja tandise okusaba Katonda tandise okukyusa obulamu nze yali akola masturbation mukama nyambi sikyamukola yagulanga ba prostitutes mukama nyambi sikyagendangayo yalina emize emibi gigenda gikola naye nga nakyantwaliranga okukola kyokusaba ngamba olina kyokola nalwo natuka nowulira ng'oyaka muga ne mukama sikikola sigenda leero okukikola nentuka ekiseera yali alootanga bino bikawuula ng'olunaku basi agamba loota kyo as in the way engeri gyowakitingamu ng'osaba kyojja okuloota muga mukama guno muzimu ogwa masturbation ng'okuba ngumenya ngubetenta as in that oba okitegeera ntandika okusaba yali akirabinga nentandika okwesalako mpola abakyali bajja ne bagamba mwana jantugende asijja genda jantugende yali agulanga bamalaaya kama natandika okumpanga ekisanga sikyagenda yadde olumu nakemebwanga nentuka ekiseera nenyimirira ntandika okuloota kabikawuula bimba eri bbali byesenze bimba eri bbali kati lumu sitaani akolako effujjo awo omulokole yali mukazi wa bbala twali tubeera wano ng'abeera wano omukazi ng'akuyita mulokole nga mpita mulokole pasita olwo abantu bategedde olokose abantu bategedde endokose omukazi nga mba ndi mu bbaala oba ki ekyanyambala nga tuzontoka na mukazi wa bbaala ate awo ngaziramu kyannuma nnyo ate nga luli tewalumwanga nampulira nga omutima gunnuma neŋŋamba mukama kiki kyenakoze mukazi n'atandika nabeera naye olwavaawo olwamala okuzontoka bwe nti neŋŋamba mpulira nga obulamu buga mpulira kintu mpulira azini oba nkole ntya olinga dda mu kufa mpulira mpewuse nfiiringa small mpulira tugeze ng'omuntu woolira ng'ojjudde kati nga bwe najjako eneegundi bwenti n'olyanga owewuse nga mpewuse neŋŋamba mukama so ekibi kyambula ekitiibwa enyambulwa ekitiibwa n'amaanyi gali goba nago Katonda nempulira nentuuka ekiseera ng'obulamu mukazi n'atandika nga okumbita olunaku lwe twazontoka lwe lunaku lwe nakoma netandika okuddamu okwegayira mukama netandika okwegayira mukama nenyamba nansaasira so neŋŋendera ddala maaso mu kusaba netandika okusaba kati korona we yajjira awo koronaze ne baggalawo nina akapiki nalina akapiki ka mukama wange gakenvuga n'omwali mutwalo naawe neweeyiya mba ndi awo nasabanga nnyo mukanga nga nalina baganda bange abo nga bakolera nga bakolera Kampala nga bajja bakutte paaka simu ez'ebbeeyi jaba sweta shati ebiseera ebyo byali byakajja ne babanja olenga mukama nenange njagala kati kugenda mu kibuga omutandisa osaba yali aloota kugamba yalootanga nalootangiza amasabu nalootangayo nnyo ng'oli mu bukeeji nena n'olusozi kyenalootanga ndaba ndi muka keeji bwe kati
so nentandika okusaba nentandika okujja mu bukeeji nentandika okusaba ne muga Mukama guno omuzimu ogw'obwenzi ogunondola yali kalondoze nkizudde kati nti ewaffe bajjajja bamaama bonna tebanywedde wa mu bufumbo mu maka mu bufumbo kati kye nawulirako nti oyo jjajja nzaalira maama nze gwe mba mpita taata yali musajja mugagga era mbuye bwe yali asaba ssente ebyo mu byobusamize bye baakolanga byenkugambye yalina embiri yazisaba mbu alabirira abaana be kati abaana najja awaayo abaana ndowooza ye yalowooza nti agenda beerawo myaka bukadde naki na bukadde ne twesanga nga ffenna tuli eyo muli mu kikolime ekyo tuli mu kikolime ekyo ekyobusamize n'ekikolime ekya kubanga mwaweebwayo ate si ye yokka wabula neeno oyo jjukira mba muyita taata nzaalira jjajja nsalira maama kati ate neeri ebukojja ewoono jjajja wange ewabange ebisenge bitakola ki ebitaggulwa lumu nanno natunulayo konze nga waliyo ebintu gwe ebintu ebitiisa nga bw'okimanyi bisamize bikalabanda bikafumufumu bisuwasuwa bibugobugo bintu ebitegeerekeka so nenzija mu bulamu ntyo nentandika okwezuulira ddala ne baŋŋamba ewammwe ate wabaayo obusamize saba nnyo osabye oyingira ekibuga Kampala sabye nyingira ekibuga Kampala ntandise okuyiga okusaba okiyingira otya ntandise omusaba muga Mukama nengenda mu kibuga bakitya kizibu naye Mukama gwakuba ekkuba batali kkubo natandika okulootanga ebirooto nga ndi mu kibuga ntambula kibuga nkitambula so nzize mu kibuga Kampala nzija ntya nalina baganda bange babeerangayo kati twakolanga buno ku saving bank obukebe bakolanga bu saving bank buno obubalo 12 mekobo kati baŋŋamba naye ennaku zino mu kibuga oba tolina piki korona baagana abantu abameka ababiri naye ffe emirimu gyaffe gitambula tukoze tutya okudda e Kampala tukole ng'obwo korona gwali gwa mukaaga okutambuzanga ajjukira ze nalina piki bo nga tebalina piki tene Mukama wange yanzikiriza namugamba tugenze vuga boda tugenze kukola buki nga bwe tubukola ne tubugwa ng'oli abutambuza bu saving banks buno nga tubukola bo bwe baakolanga kati nga nze banjagadde olwa piki engeri embeera bweri enkakali embeera embi mubukola gwe n'obutambuza bo ne babutambuza balina nga ba customer nga bo supplying ekintu so korona gwali gwa mukaaga ne date nzijukira gwa 3 twepanga ku piki bana fenna bajja tuyiri bali abasirikale tusokane nga bw'okitegeera abamuvaako ne basala okudamu ne mumusanga ngeri mukana atya nituuka mu kibuga nentandika obeeramu kibuga kakikubenze kibuga kitegeeza gwe ekibuga okiyingirira mu korona ekibuga nkiyingira mu korona 3 ogw'omukaaga 29 oba maybe 2019 yawo 19 korona aligambayo wali okuggalawo kwali 2020 bali bagaddewo kituufu 2020 awo nga mu gw'omukaaga nyingidde ekibuga tutandise okukola obubokisi kati olwedde ekibuga jjukira tekyali ekipya nnyo gyendi ebitundu ebimu nali nkolaki bimanyi nga bulaza akeera tukola obukebe yali bulaza wo mu bataata abalala mu maama omulala muto wa maama yali abazaala abembeera nabo ababiri benkola nabo kati tuyingidde ekibuga korona akyase tutandise okuguma tusula mu nju emu bantu nga 4-5 twasulangamu 4-5 awo musulawa tusula twali tuswasokera kazo tusula kazo tukera ne tujja ne tukola bulaza wange yali apangisa bambi kyekirungi tubaddewo tutandise okuyiriba embeera tuuse mbikooye ebyobubokisi naye nga wajje kazo wasigala olokoseera nasigala ndokose ng'era nzijjawo wano ku kyaki ate nga kyanyanguyiranga nnyo olwedde jjukira coronavirus we yajjira twali tetutambula naye nga radio tenva mu radio tenva mu matu ne tusabanga biri waka budde bubangawo oba okitegeera ssaawa 12 gwaba tebaagala muntu budde eka n'owuliriza nova kusacula music n'owuliriza omuziki gwa Yesu
nekumira mu mbeera ey'okusaba nentuuka ekiseera nga tukola obubokisi kati nze neŋŋamba nina okuvuga nga booda okitegeera bantu ne tuba nembayiribamu kuba ekibuga nali nkimanyi awo bavugamu awo byampaka naye baaliko akasente ebiseera ebyo nga tuvuga za mpaka awo byampaka so bwe ntyo mbeera awo ate ekirala ekyasinga okunyigamu awo kyanzizaamu kemabega obulaza yali wabamaama alagala abakazi jukira tusulamu ffenna ekyo nekinyigamu ate gwolokose tenze ndokose nekinyigamu ate tusula wamu bwavu bwe bungi nga ndaba owensi ansinga nebulokole ne butandika okunyiga eŋŋamba ne kati ono tasaba n'ebintu alina ne mukama nanyamba nensaba nga batuyigiriza wano saba no matter oba oli akuyisa eki no matter oba oli akoze ekyo oba kitegeera saba mukama buli mbeera agimanyi so netandika okwekola ki okwebuulirira neŋŋuma nensaba mukama ntandika okusaba mukama mu mbeera eyo mukama nanyamba nenkola ki mba ntambula eyo neŋŋamba naye kati njagala kupangisa netandika okunoonya ssente nimuga njagala tutandika kukola ki ey'omugaga ow'omukyalo muga njagala tutandika kukola ki omuweereza sente ze sente ze nzibumuweereza mbeerayo na buli wa Sunday mbeerayo Saturday Sunday jjukira nogenda olaba ku girlfriend bwe ntyo mbaddewo mu bulamu obwo bino bad peer groups nzikoze eki nzirese naye mbeerawo mu bulamu obwo nsaba mukama nanyamba ntandika okuvaamu nekasente nempangisa awo bampangisa ne bosi wange gye yafunira ekirowoozo ekyokugenda ebweru yali yampa piki aŋŋamba jukira oli omugagga wange nali namuwayo $50,000 anfunira epiki myezi olwo gigenze nga 8 taleetanga kati mukama nyamba nsaba nnyo n'essente ezo zinzirizibwa kati ono ate aleeta ekirowooza nga ŋŋenda bweru naye piki yange ogivuze bulungi badde saagala gikutundako kuba yalinanga 4 sente ziri zewawo omusajja teyandetera piki n'atakuwa piki n'azikuddiza nazinziriza kati bwe yazinziriza ono naŋŋamba andisaamu boyi bambi sikufunyeemu buzibu piki sandiyagadde gikutundako okuzza ku bigere neneetaagayo akakadde ogivuga era oni bw'oba tolina kashi nalinamu $60,000 olinzi musabyaze ampadde 5 njiribayo 10 mukama anyamba piki ng'agimpa ki ng'agikuwa looni ng'agimpa looni ng'owayimpa looni 6 nga nsasulako 6 top up kagimpa looni nga mbaliraawo emyezi yali 15 nsasijalako emyezi 2 nesigaza emyezi 12 gwe mwaka nenvuga mpola mukama nanyamba tandika okupangisa kampangise Kampala nyumba ya $10,000 n'asanyalaze ngamba ntandikaawo mukama atandise okunkola obulungi ntandise okusaba ntandise okujja wano kolona awo atandise okuggwawo nzizeemu nkuŋŋaanye katonda akoze bulungi piki ngivuze mukama mba ndi awo nga ngimazeeyo nga kaadi efuuka yange neya ntandika okweyaga neŋŋamba kati njagalayo endala ntandika okutambulira mu bulamu obwo noyagalayo piki endala wagifuna nagifuna endala tandika okusaba mukama atandise okwogera nange nina okubuulira ku njiri ndi mwegayirizibwa obwegayiriza leero lwakubiri onaye okusinga mbawo kiro Thursday kama atandise okundaga ebintu bikola muzaani mbeera ku piki nowulira amaanyi noga mukama wulira enjiri kati nayo piki 2 kati nayo piki 2 lwakuba emusi nagimalayo mba ndi awo nkanaga buulira enjiri totya oba oliawo kasono mga kasitoma wange wasibyo tyandi bulungi tubyeko kyetunyumyako nti ye za naye okkiriza nti katonda gyali kasitoma govuga okkiriza nti katonda gyali mbuuza bubuuza nakula boy sikkiriza oba nzikiriza era n'omugamba naye okusinza kukyazeemu womutandikira n'omugamba naye katonda kyenyinza okukakasa gyali
nemunyumyamu nomugamba tontwala buli just tunyumyamu obunyumya nomugamba nagamba okakasa otya nti gyali gwe omuvubuka nomugamba byankoledde nemugamba ne Bible nga bweyogera nga John 3:16 bwatyo Mukama Petero 1:18 twagula na bintu biggwawo enyiririzo Yeremiya 1:5 ngabo gamba nti togamba n'entandika ze yalya kintu kimwe kyasinga okunsanyusa nakitende owuliranga abantu muba muli ku boda omuvuga mpolampola n'omubiira by'omubuulidde n'agamba naye ebyaddala omuntu asaanye okulokoka muba muli ku boda nomugagamba Yesu nako olwaleero saze n'omutima gwange ntandika owulira amaanyi ago ng'abantu babulira enjiri ku boda n'alokokera ku boda n'alokoka n'agamba weebale n'olwala era nasangako bangi Mukama mpadde ekisa n'olala era lumu nasangako omukazi bambi mbandi eyo lugoba nsanga omukazi ndebo omukazi agenda kufeitinga bakazi bana abakulu kati nemugamba boda ntwalaako bambo eyo nyambukaawo kati nemubuuza naye ati nga bwomanjukire n'ensi nga bwe batusomesa biseera bya luvannyuma abantu baziriko olwoba okitegeera pipa bayita mu challenges ez'enjawulo ramba ndiawo nensinkanye mukazi nemubuulira mpulira amaanyi Mukama amaanyi agampadde ngamba neyambambulidde enjiri nakati bamusabo ninagamba omuntu agenda okumbuulira enjiri ndokoke nga ava Pastor Tom nemugamba yenze kennyini kazi nagamba wangi nagamba sooka ombulire nemunyiza wali Alex Sena Dori Nutrition nemugamubuda program nagamba haje ekyo nagamba naye tugende endokokere wange ngende waka nenfuna Bible nemuvuga nanzikiriza nno nekondaba gwakiriza oba okitegeera mukazi mukulu agenda otuuka mu nnyumba ng'ennyumba ya kitiibwa neŋŋamba bannanga abantu balina ebizibu mubuuze kati kiki ekikulu maana akugamba omusajja nzikoza bino mbadde nva ngenze nakumuloga nemugamba no it is not like that it is like this kwega mukaana atandika okumpa ekisa navaayo alokose bangi Mukama badde ajja bampa ntandika okwegayirira ku abaneiba bange baganda bange abamu bakkiriza we bagaana naye omanyi omupaapaali ogutema ne gugwa naye omuvule tojja gutema lumu so kama nagenda nankola bulungi tandise okusaba wano nzijjawo nnyo Dadi Tongo asomesezza njogerera oluzungu Alex ng'okubira oluzungu Alex ng'osanyuka ngamba ne boy zenzani atasoma eki zani okubanga siyambalanga ku mpale ya sekendule noyagala okuddayo okusoma njagala okuddayo okusoma kama anankola obulungi nsaba Mukama ne Mukama sigenda soma senior 1 sigenda soma senior 2 nini n'okufuna Uganda Advanced Certificate of Education so nimpulira nga nkyagala twagala soma senior 1 twagala soma senior 2 nga nkuze nga bwondaba right now nagambye dda nti I'm 22 years old abo kitegeera toyina gadda mu senior 1 sinziremu bana buseke corona jukira ze n'abaana bakuza balinga nze kubakola ki kati aha n'okola otya nesaba Mukama ekisa nemugamba I have to go back to school mwekyo tandika okusaba n'amafuta nenganoonya mwaka ogwaggwa second term nenjoyininga nengenda kusoma nembaga njagala kuddamu kusoma bangamba senior ki nembagamba senior 3 tosome senior 1 some senior 1 tosome senior 2 some senior ne senior 3 ogisomyeko first term togisomye nyaze second term olugenda soma bizibu nentuuka baana bookya bibogera sibitegeera simanyi okushono bintu ng'ebyo naye Mukama wa kisa tamu yasooka yanjigiriza byonna oba okitegeera notes ayinamu kasente nengula ebitabo senior 1 notes jukira tezaali nyingi eno period ya coronavirus ngula ebitabo tandika osomamu awo nze yali falamu wano sina byentegeero ngomuwala ayinza n'okujja n'okubuuza oba omulezi akubuuza gwe watwala kyoptional year kinga tobitegeera newe buzaabuzaawo nentandika okuba mu baana nembeera ku digital oba okitegeera ensi no tamu esooka egenda okugwako nga muli ku page yemu page yemu yennyini kuba nusi zonna nali nkola ki oziina naye nkuzaako emabega katini nalina neighbor wange ng'ayaso mwana asomera kweri essomero kati
nakoppa notices zonna okuva senior 1 kuba nawulira nga nkyagala notices tezaali nnyingi nnyo yadde zaali nnyingi nagula ebitabo nenzikoppa senior 1 nentuuka we bakuma noluwummula kugamba webaddiramu second term nga nange wendi senior 1 senior 3 we baddamu nga nange wendi okitegeera kati nga kyekinneetagisa explanation zo nyonyola boti English composition writing the history inakunyonyola introduction ne conclusion bwe bityo mukama nampe ekisa so my second term third term report was promoted to senior for goals kitiibwa si kya mukama lindako kati oli promoted to senior 4 mukama ampadde ekisa ryanti musa sloikewo kati waliwo mbadde nsoma okeera n'ofunayo omutwalo kubala kikira boda njiriba bwekite kuba nakeera enkya neŋŋamba ne mukama dadi nawulirako wano school fees nsasula emitwalo 35 de kakati ani akusasulira nze nesasulira ozijjawa kugambe nina piki yange normal lessons kusomero lyaffe timetable eriweti normal lessons zitandika ssaawa 2 oba kitegeera kati nkeera nenoonyayo omutwalo nkugambe mbeera wali katooke kuva katooke paka bwayise babiri bankumyezi nokeera ssaawa 12 zennyini oba okwedde nokeera nofunayo ugenda bwoba oyanguye mukama omanyi bintu byakusaba ennaku zino bintu byakusaba nti mukama nkowola bakasitoma okimanyi ngenda ku ssomero sina tuuka leeti ssaawa 12 paka emu inamu omutwalo oba akenda oba okitegeera nojja ewaka nonaaba nogenda ku ssomero then ssaawa 10 n'eddakiika naffe baba batuta oba okitegeera nojja era nogenda kikuga nti kindi mutwe esentro yenna omanya nti kati olina stage sina stage sijalimbira maaso ga mukama sina ovuga kkubo envuga kkubo naye mukama ampadde bakasitoma oba oliawo edi weyayu oba kitegeera katonda ayina bakimanyi nti osoma abamu bakimanya abamu tebakimanyi abamu olutuuka nagamba kuyanga oba kitegeera ne katonda gamba kati olina piki 2 kati piki 2 oli aleeta omutwalo then nange yange nenjivuga eyo gyosomera nako gyensomerako then mpa bosi eri nenyambamu kati ate eri n'emitwalo 35 actually bansalirako katini naye era nemankimaneginga nti Saturday Sunday jukira wano tubadde mu senior 3 nga si yamaanyi nnyo okujjako disiya tuddamu nga 3 awo oba olina okukola kyo concentrating ne mukama nkoze bulungi conference z'abayizi nzijja wano last time ate ez'abasinga oluli tewajja gwatola tali akusoma najja sijja wajja komeza abazi kati wakyusiza sana jamuza abayizi era mukama byankoledde byendabyeko ne byakyankolera kyogamba nzaani atagenda ayita ogenda kuyita katonda yagaba amagezi tulina edi embozi ye yewunyisa kati mwana wa ssomero sokoyimirye mukawo tulabe tuweyo omusajja wuyo anyumidde sira tulaba tuli ku Planet Restaurant we tuli Mutundwe era obozzeko Mutundwe osobola okuyitira ku wano Planet Restaurant nofuna kapoko akalungi era nze tunagenda ova wano nga tuliddeyo kapoko budde bulisamera budde bukyali so uyo edi mwana wa ssomero nyumidde ekitiibwa kya mukama komawo tumalirize emboozi ndowoozayo tiwe tugiwunzika kati maama wakubuliza mami yampuliza mbeera wali naye mba ndyawo namugamba mami I want to go back to school nangamba aishwa nemugamba odde mu kirasi siniawo nemugamba asigenda kugenda musinyawo ngamba ekingamanyisa bandi eyo mwaba agenza okugulira namuto wange omuwala anzirako mutaata mulala abagenza omugulira ebintu nga nange nshoppinga bitabo baaga nagenda ku ssomero ne bampa baŋŋamba mukama yankubira kubo kuba tebambuuza na ripooti yadde wava
Juda natula ki primary 7 kuvanyuma lwa myaka 6 nga soma kuva 2016 yali nvudde 4+ tunzizeemu last year 2022 those are 6 years. Mukama abadde wamu na oyinabe kati sawa eno oyinabe osingako mu kirasi mama kati nno nkugamba pepa yange yasooka yali ya mafi yajja erimu 001 mathematics 01 first term naye nga abaana asomye kuva senior 1 senior 2 senior 3 ng'alimu 00 okitegeera kyenkugamba ingi najja oba najja nina 10 olwaddako bayazze yajja nina 22 oba okitegeera CRE najja nina 28 so mukama nkola obulebagirimisa kati sawa eno promotion result zawadde zikyako kugenda mu senior 4 result zaze promoted senior 4 mafi oba wabula sijja kulimba nti oba nafunye mmeka jjukira bagamba mafi credit grades ofunye grades gwayise mu grade yakume nakusitidde mu third grade nafunye 58 aggregates 58 they were now third grade ne bampa third grade ne bagamba genda banga promoted to senior 4 naye nga abaana jjukira kati eri lugoba high school erimu abaana bangi kati ba streaming first grade obeera mu north second grade obeera mu east kati zabadde nsomera mu stream east ba streaming ateeka mu east then third year ba west kati nze ndi mu east eya second grade eya second grade okwera mwe nasomera mwe banteeka naye like 200 abaana nga 200 kyenyinza okukugamba bon kaka santi nakoze eki nabasinze kubanga bajja ne batugamba awo kati omwaka guno tuddamu nga 3 bagenda tu streaming first grade north second oba okitegeera naye abaana bayitidde abamu bayise nulaba abaana nga 200 nga abaana bakoze eki bayitidde mu 4th grade noga kati bano babadde basoma emyaka gyonna lwaki oba okitegeera gwe senior 4 emyaka 3 wakasoma mu tamu 2 nakasoma mu tamu 2 second term ne third term ne yampisiza guno mwaka kuntwala mu senior 4 right now emyezi gyange 8 afunye eki Uganda advanced certificate so mukama tabadde mubi yadde era kyankola obulungi okutagambika wow kati abaana abali eyo nga tebaagala kusoma nga ate balina school fees yogerako ekigambo atune mu kamera ki abaana kyenyinza obagamba bannange nze muwulidde gyenvudde yonna bayibuli egamba twamuwangula naki na bujulizi n'ekigambo ekyobujulizi nze mbannyonnyodde maze emyaka 6 nga sisoma naye ngaokusoma nawulira nga nkwagala okusinzira ku ddaddi wange ate nga n'okuleka okusoma sigamba nti wali oyagala sigamba nti nali njagala wabula kyajja olwa school fees okubula naye kyenyinza okugamba muyizi munnanga ali eyo nti tewali kitasoboka right now I'm 22 years old naye kyenyinza okukugamba nti kati kamusooke mu example nze mbadde nvuga boda right now era nali nvuga boda gwe mulimu gwange naye nasooka nentuulamu ekiseera nembuuzaawo nga mukama tandise okunzibula obwongo ninga muningi ndavuga boda paka ddi kesisi etukwata oba okitegeera kesisi ekolaki etukwata tukuba mu bibuga oba okitegeera abantu batuzaalawa ekirala oba okitegeera nga tunayongerayo bw'oba ovuga boda totambulako na school ident card nogaba neze nonya fees wabula mbadde ete sinakikola naye nno nkugamba ki mukama akute musabike musaayi gwa Yesu abalala nga bavuya tulaba baba bakwata bali nga goyitawo oba okitegeera oba wakayitawo mwoyo omutukuvu aba ayogera wali ne wagwawo accident just nkeera ku makya nga mukama kyawandiikibwa tunaabanga mutesinamikira tunakulembera nga tetusembenga kibuga nkiwonga mudagano y'omusaayi gwe enguudo zonna zengenda otambulirako nziwonga mudagano y'omusaayi gwe amaanyi ga accident gonna nga sazaamu emyoyo emibi kalondoozi lufomite byonna nensaba ne mugamba mukama nyambala kisaakyo mafuta agali ku eseza goba okola ki obompa kowola bakasitoma abalungi n'abo bokka beetaaga okulokoka
oba okitegeera era oba oliawo kasitoma biseera nno Katonda akola waba takuwadde gwayagala akulokola akuwa mulokole munno Katonda alina netiwaaka basewo nabyo tulina omukulu Eddie avuga boda ate nga bwasoma okusoma yaddayo oluvannyuma lw'emyaka 6 teyasoma senior 2 ne senior 3 yagitandikidde mu second term the third term promoted to senior 4 agera Kutuula senior yokuna nga tasomyeko O level abula akkiriza tujja kuzza mu kamera zaffe nga ebibuuzo bikomyewo tujjala kunoonyako ng'oli ku ssomero natukkiriza okukwatirayo olina uniform nina school uniform nina ne school lwakuba saze na school tujja munoonyako mbiseera byebibuuzawo nga binaatera okutuuka tugendeyo tumukyalireko ate era ne wanaba result zinga zikomyewo ate tumanye bwakoze tukuba tukkiriza agenda kuyita mu linnya lya Yesu bano bonna abalaba bannaye tugenda sabira Eddie era tugenda kweyongera okumusabira asobole okubeera ng'ayita ebibuuzo bya senior 4 senior 4 agenda gisomera mwaka gumu actually myezi 8 enzi ne ttaamu 2 kuba ettaamu 2 za myezi ng'ena ttaamu 2 ziba za myezi ng'ena oba myezi 5 kitegeeza senior 4 yonna agisomedde omwaka gumu so tumusabire ate negundi gyagendamu class yamwetagiza ku concentration ey'amaanyi plan ye lyetya okubeera kuba senior 4 abamu babagala mu kisulo abalala bagalira kusulu nga tebavaawo kale ate gwe atasobola kubeera nti osomyeko emabega wetaga much concentration okulaba nga oyita plan ye lyetya okubeera nga ofuna school fees okusomera mu kuliko center number tukolera kusoma kiba kirungi plan yange eri bweti nti nze I'm not far from school siri wala nnyo okuva n'essomero plan yange eri bweti nti bwe tuddamu okusoma nga butandika nga 3 mbadde nayo muganda wange wegama program yange eri bweti right now nina piki empya gye njagala okufunayo oba boda banji oba mu watu oba kitegeera gyemam nsomerangako nga nkeera nenoonyayo kenda oba mmeka akiro ne bwe mba sikedde kukanoonya naye nga nina gwe nsobola okugirekera then nze nenconcentratinga mu bitabo olw'ensonga ino gino emyaka enajjukira gibalirwa mu ki nti gyonna wa ebigezo ebigikola ki ebigezo byonna babikuŋŋaanya mu myaka ena kinasinga n'okwagala pulani yange bweri kuyita senior 4 oba I can go somewhere and apply for a job sikenda vuga boda paka bantu batwanda mining obo kitegeera boda yakola kino obo kitegeera kuganjagala kulaga kitibwa kya mukama ngawe batusomesa tikatunda jabavu mufufu n'abatuza n'abalangira so mukama ali nange abadde nange owuli agamba kuvuga boda kuno lwakuba nti saasoma okiwulira ekyo nakyo nga kibamu kiri kubanga ngamba we yamwe going to apply for job singa ekeera enkyanga budget ya government bweri ngenda kuzaako ki byebyo ebintu omuyizi ali eyo byolina okusooka okulowoozaako weewaawo nsobola okukeera n'enfuna 2 n'enfuna 3 sinza obutabaza lubeerera n'ekirala n'omuntu asomye wanjawulo omuntu asomye ebintu by'obulamu bwe kati nze Alex kankugambayo ekintu kimu namusinga nnyo secondary life n'essomero linnyumidde ate mu buvubuka bwange buno essomero likunyumidde mukulu naye mukama yakuwa size etagenda singa ate makooti naye nawulidde nti ompita neŋŋamba neninayo kooti yange nina olabisa ekitibwa kya mukama so mu ebyo byonna nti mba nsobola okugenda esamwe nensaba omulimu nga si boda kuba boda zize kale zize mulimu gwange ngwagala nezizeemu obuvuyo bungi mukama bw'aba kwanjagala nja sigalako ne mukama kimanya alina batuyisa ddala owulira nga bwakiri wandibadde wali ne boda zo ne baleeta ssente ne baleeta ssente nange nembaako wenkola oba okitegeera mukama ali wamu nange byankoledde kati ogamba mu boda muno ekyo kyogamba nti olina boda 2 emu tonagimalayo ebulayo bbanga ki ebulayo myezi nga 8 right now nze sente nga mmeka myezi 8
kati omwezi mitwalo 3 myezi 5 kamu kitundu n'emyezi 3 milioni 2 nga mu mitwalo 3 right now ebulayo milioni 2 mu mitwalo 3 boda ey'okubiri ogimale njimale ye myezi 8 je myezi nga 8 kati oyagala kujjayo n'endala njagala singamba mukama ampadde ekisa n'enzijayo n'endala nga eri tonagimalayo nga sinagimalayo eno nina already nayo muganda wange asobola okumpa omutwalo ogugisasula then ate nange nenefunira enki endala nti mpya manyi ffe mukama atuwa lwakitege kati noba ogewekangenda ogimazeeyo ate nga nene ebulayo kati oyagala kujjayo boda 2 already ne mungi ina erijjo muganda wange gyomulabe gyandeeteddeko onkubidde ndina ku boda Avuga kye kituufu nebo ngambi okuba nsose kweralikira ngamba bayaye bangi kwamanya nti olizaamu safe radio oba okitegeera kibunga nti Alex Sene nenga naye oleki kugamba mwana kati oyagala obe ne boda 3 njagala mbe ne boda zonna ze si 3 ngamba wanonga nsoma just nkyasonda sente zangira kuba tunoonya otye bogeno malako sene yafonga ate bakwetaaga kusomera obole kati mbala nti singa eriba yesasula eri eno gyemugambye gyembulayo okusasula singa eba yesasula then nange nembaako gyentambulirako nga era si bulwamu mitwalo 2 olunaku mba nkoze ntya n'endala ekola n'endala eri yesasule then nange eno mbe nga nsasulayo ne wiikiwe nti bweti nti bwenkeera ne bwe mbasikedde kugambye nkolera ki Kampala oba kisina mukazi tuba nagwemba ssente okunoonyayo gumu ekitundu ng'ovudde ku ssomero yadde ngenda mu senior 4 tekikutwalira bbanga ddene oba omutwalo oba kitegeera ate kikutwalira bbanga ddene kati sinywa mwenge mukama ebyo byonna yabikola ki sina kikuba kyenkoze samores soba oba kitegeera okira oluva ku ssomero wawulira nti obwongo wano we butabukiramu omutwe gukooye ubange yetulula ekibuga ng'obwongo obudda ng'ofunyemu ne kasente then ngodde waka ssaawa 2 oba tusomusaabaze ngodda mu kitabo byonna kitiibwa kya Mukama abadde wange amiina tera n'obuwanguzi bungi tetusobola kubeera nga tusukka wano n'omukulu Eddie tujja kumweyongeza mu maaso eyo gye bujja ng'atudde ebibuuzo bye nga biwedde kyekukakasa ogenda funa emikono mingi kubagendera programu eno ogenda funa emikono mingi nibajja mukakasa bangi bagenda kunoonyaako kulwa programu eno mulinyera Yesu era tukiza Katonda agenda kukola ebikulu n'ebyamaanyi mulinyera Yesu omwana Katonda omulamu so bwetyo tubadde ne Eddie tetusobola kubeera nga tuyongerayo Senono Alex omuweerezaawo era nga abadde Katonda ye program subscribe tuwerabira ku subscribinga era nga 223 bwetyo tusimbudde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu teri kudda mabega tukuleeta abantu ab'enjawulo ne bakuinspiringa gwenno omwana obanga olina omukisa ogusoma kana kantu bazadde mukalaga abaana bw'omwana oba olina omukisa ogusoma soma bw'obanga abazadde bakyasobola okukuweerera soma kubanga Eddie Wuuna ali mu kusomera myaka 22 naye nga bambi omukisa teyagufuna teyalina bazadde basobola kumuweerera teyalina busobozi obwo so wabawo omukisa gonna soma ate naawe omuzadde wowe n'obusobozi obuweerera omwana bambi muweerere ate naawe newoba olina obusobozi obuweerera ababo n'oweererako n'abalala era nakyo tekiri mu sitaani so tubeebaza nnyo mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu kirala temwerabira nti tubeera oyagala poloti oyagala ettaka oyagala nyumba si yakupangisa wabula ey'okugula Kampala n'ebitundu ebiranyeewo omulimu gutukwase enamba eri awo wansi oba oli wano mu Uganda oba toli mu Uganda tusobola okukuguza poloti oba ettaka oba ekibanja Mukama ate nakugasiya mpolampola kisobokera ddala okuva ddala ku miliyoni 3 osobola ddala ofuna poloti n'ofuuka landiroodi mu linnya lya Yesu omwana Katonda n'okudda waggulu sebisigadde enamba yange eri awo wansi tujja kuba tukwatagana mu linnya lya Yesu mbagaliza omwaka omulungi kubanga neyo video esoose yabadde Katonda mu mwaka guno mubeere bulungi mweraba